Minister chokabuza nti oli agenda fuka minister yafuka presidential advisor kataina wadali kubbe oli abuza oli abuza oli ugambe talina ali kubbe tomani pasomanga kataina wadali presidential advisor naye agamba ali mukomera ati gwataina pito nafuka prime minister kakati eyo ligwanga lyaffe era nagireeta ng'ensonga nakera ku TV nagamba kati abaana b'abandi babasiba olina mbuzi zo nabeera prime minister gwe yakoma mupitu olutalo lwe tuliko si lwaffe era gwe alwana olutalo luno ng'olowooza olwanirira gwe you're making a big mistake. You are misguided about this struggle. And the struggle is about the future of our country. And the struggle benefiting some of us will be even long gone dead. Nze byenkolo olwaleero Mpaala FM omukululo gwabyo okuganyulwamu kwabyo ebigambo byenjogero olwaleero biyinza obuta making a sense ku bantu ab'olwaleero abatategeera bye twogerako n'ebigenda kuba very significant in the shaping of democracy, equality, justice of Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu guno ogwa Redzone TV atannaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga nkujjukiza nyongera okubeera nga nkutegeeza nti kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna njagala kubanga nkulaga Alex Waiswa Mufumbiro kye yakoze amanyiddwa nga full figure ku nsonga z'abasibe jjukira nakuwadde akatambi era nga n'olwaleero waliwo ebigambo era ebirala full figure byagezezaako okubanga afulumya oba byafulumiza ku mukutu gwe ogwa Facebook nga alaga nti azzeemu okwogera n'essaanya n'abamu ku basibe abalala abali mu kkomera abaasibibwa olw'okuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akati ng'ono omukyala full figure ye ng'alaga nti ye yali mu kubeera nga ajjayo abantu bano era okusinziira ku bigambo byenjagala okubanga nkuwa owulire bibadde bya Alex Waiswa Mufumbiro abadde ku programu emu ate ngattaanya ensonga ebigambo ayogedde bingi nnyo era ngenda kukusaba obeere ng'okawa obudde owulirize bulungi nnyo ensonga z'ayogeddeko ayogedde ku bintu eby'enjawulo era bw'atuuse ku nsonga y'abasibe bano ayina engeri gy'agittaanyizaamu gye saagala obeere ng'osubwa gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV era saagala nsonga yonna eyinza kubeera ng'etutataaganya so buno obulango bwonna kkiriza nsooke mbujjewo mu ddakiika eno yennyini ate nzije tubeere nga tutandika n'emboozi eno awatali kubeerako nsonga yonna gye tusubwa awatali kubeerako kigambo kyonna kye tumisinga oba kye tubuuka ng'ate tugenda mu nsonga zino mukutu gwa Redzone TV oba tolaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna kampiseewo kano katono nnyo nzije nkuwa ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro byayogedde ng'ayanukula ebigambo by'abantu bano ku nsonga ezitali zimu ngattaanya ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda wuliriza bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. nti Katonda asobola okubawa omuntu gwe mutasuubira naye ng'ate ayamba nsi because between Tuesday last week to today, yes, Uganda would be in chaos if it is not leadership that is in Uganda today. Not of the military, but leadership of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. We would be in chaos today. Nkubulira. Kubanga obusungu abantu bwe balina ne ability yo kumanaging abantu mu busungu obwo nakyo kirala. Obusungu abantu balina Kayongo ku ddwaliro abantu bajja nga bagamba ebintu bingi
nti affe leero mutulagireko lwaki mutuziiza ontegedde bulungi era abamu we took time to labor and talk to them kubanga abagala okulowooza nti bayinza okuddamu okuwamba Uganda balowooza bagenda kikolera mu kavuyo nti okuyetinga akavuyo akatono otte Kyagulanyi ate ekyo nakyogerako kweno program nti they want to create chaos and do murder kugamba bagala okuteekawo embeera akavuyo mu kavuyo batemuliremu abantu mu butanwa bakiyite butanwa nga bwe bakola mu November 19 November 2 nti mukulietinge akavuyo mu bantu mubatemule akati okutemula kuno mwaluwa batigezaako era ne ba institutionalizinga mu Uganda police n'ebirala bitendekerwa nti NUP is a militia era eriyo omusirikale akuba omuwagizi wa NUP naye nga mukuba kusinziira ku kutendekebwa kwe eriyo omusirikale akuba omwana nga wa NUP naye nga amukuba nga bamutendeka nti osanga nga NUP onaamukubanga nga it is part of kwebyo byamuqualifying sa okuba nti asobola okukuba ki owa NUP nti amubaako obukyayi amubaako obusungu amubaako effubitizi asobola okumubonereza nga tamulabanga muntu ekyo kasita police force ne military batandika okuinstitutionalizinga okusomesa ku national unity platform nga militia byebino ebiriwo olwaleero kakati emboozi ey'okunyumya ebyaliwo wali bulumbaganyi njagala otwale kyajja kityo okutuuka okulaba nti tulaba Kyagulanyi ali ku ttaka njagala oleeta tuva ku mukolo bwe tuva ku mukolo twakuvaako saa 11 yongerako amatala mulabe bulungi omukolo twakuvaako saa 11 bwe tuva ku mukolo saa 11 ekitujja ku mukolo essaawa 11 kuba ku ssaawa emu nali njagala kubeera ku Radio 1 nga oŋŋambye tugenda kubeerawo naani ne Emmanuel Dolo gwe simanyi oba yamala najja bw'oŋŋamba nti mugenda kubeera n'eddombo nga njagala nzidde mwebaza okuba omuvumu okujja okulimbira mu puroguramu ya NUP oba puroguramu yaffe gye balaba nti tusobodde okuzimba paka awo ne Uganda bwe tuligizimba ne batwegomba okutwegattako kuba nekyokujjamu eno puroguramu kyamaanyi nti betwegombye bye tusobola okukola ne tututumula kye batabadde nakyo nabo ne bajja bayigireko ekyo nakyo nali njagala mukimwebaza ekyokubiri pulezidenti yalina obuvunaanyizibwa nga bw'aba nabwo mu bungi before 6:30 ampuliriza okuva wa pulezidenti paka we baali bamutemulira distance mpaawo kaaga kabanga katono nnyo ekikyusaawo kiri kimu nti tewali luguudo ngero nawona Uganda yonna wetali nguudo abantu bazimbyeyo amayumba agaabwe agabbeeyi ebintu byabwe by'essente nyingi naye teri luguudo itize kugamba wafu nnyo nga bwowulira nga bwe mwalaba bwe bafaanana so bwe bamala nze natuuka nga pulezidenti ali mu kumaliriza kwogera era bwe tumaliriza ne tugenda okulya ekyemisana ekijjulo ekyali kiteekeddwateekeddwa akanso George Musi ne tudda mu motoka zaffe eya pulezidenti yeetera okukulembera amaaso ng'ovuddeko ey'abamawulire era bwe gwali nga tulina abavubuka abatonotono abatukulembedde kubanga saagala muntu atandike kulowooza nti Kyagulanyi muntu wa bulijjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bw'aba atambudde ayitalina kutambula na muntu yenna kubanga wabaawo okumanaginga public singa emanya nti waali that is 1 2 abantu abayomba abantu abakayana nga tugenze mu bitundu ne batamanya be bangi era ne private visit n'edimu ku bibuuzo ebibuuzibwa nti lwaki tetwategedde lwaki mwamututte mwekka both even mu security eya president mubamu lwetugamba nti twetaaga abantu bangi this is a covert visit this is a private visit tetwetaaga politics oba ntegedde because it depends on the business schedule tetulina maddu mu bantu bano wadde abantu balina ennyonta okulaba omwagala waabwe gutukozesa nsoli bwe tutandika okutambula
nga tuvudde ndowooza tetuweza na ddakiika 2 okuva ewa Musisi ng'abasirikale badduka mu maaso gaffe bajja bakubatiya gaasi abaana balekawo boda kubanga bw'otunuulira vidiyo abasirikale bajja nga they are already shooting nga but it was an ambush. They did an ambush. Kakati tuge ngendo fabali mu motoka nyambusa n'endabirwamba nange bagatwamuse endabirwamba nasede kati bagenda tubatia gasi muki mungi naye ndi sure we are going forward. Funa tuli sure tugenda muki ne detail ya president eri mu motoka kwa tugenda muki tewali kiriwo. First things forward, emotoka ya president ngenda okugiraba nga eri sandwich tewakinyonyola ntyampuliriza nga eri muka eri mu kikomi kinaba kikomi eri muka ogubalagala tya gas kati yafuuka inhabitable nga omuntu okyasobola kugibeeramu munda kubanga glass eya waggulu yali open roof ate emotoka nkulukulu mukale roof ne bwebegadde yonna eyinza obutakola ki obutabalayo kakati neyingiza kakati nga abakulembeze nga waliwo abaana abasambibwa nga tena naye nga basambibwa kulira poliisi kuzaala netwesigi kati nga abakulembeze nga president nga bwe tumumanyi ffenna nga tayinza kukkiriza kulaba obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso so ava mu mmotoka ne ttiimu ye Edi Mutwe bw'agenda okusisinkana omusirikale yamukyajingira bukyajingize kuba yalagirawo nti agenda kuba okugenda okwetegereza nga president gwe batunuzaamu nga bamukubye tear gas canister. He was shot at tear gas canister. Kakati ffe twali tetumanyi kubanga nze nali mu motoka after ya security naye activity yaliwo ndaba Edi ali maweri wa motoka driver avudde mu motoka nemanya nti ne president ate okukwata kyali muki mu motoka so netuvuga okulaba ekigenda maaso nasanga president ali wansi naye of course bwe nayogera naye nemubuuza wawawulira nga mukube n'alaga nti wansi so nemanya nti ekyo kisoboka okuhandulingibwa ekirina okuddako is to evacuate him kubanga amayinja gaali gatandise abasirikale nga tebamanyi kyakola kuba tulina police eri very ill trained tebamanyi kyakola nga bali awo they are confused naye nga obukulembeze ekyasookebwa okukolebwa okulaba nti the president is evacuated from the scene okufuna the highest medical attention naye mwana tundina ekintu ekikyandi mu muto paka leero ate president tuba tumujja ku ground ebiragiro byeyatuwa byali byamukola making sure nti abaana tebakwatibwa ebiragiro byeyampa byali bya making sure nti abaana tebabakwata era byo byali benzisiza ebiragiro nti ye yalaga obukulembeze nti wadde yali atusiddwako obuvune yamanya nti kino ekintu tekyali kya bulijjo waliwo obulumbaganyo bwali buteekeddwateekeddwa ku bantu be yali ali nabo. Olina kugambye nti omukka bwe gwasukka mu motoka mukulu president Kyagulanyi n'afuluma polisi egamba nti wano mu kasatira kaali mu kufuluma mu motoka weyeekolobolera polisi nakatemanyi era kyova olabe muyita oli Kituma yakole nababulira wano Kituma yali mukwano gwange nembagamba naye kati Kituma ku bugagga bwaliko tayinza kujja kwogerera polisi kubanga tayinza kubanga amanyi ebiriwo tasobola Kituma mugagganyo tayinza mugerageranya n'abasirikale balala mugerageranya n'enanga benanga babadde bakozi bano be bannannyini kati tayinza kwogerera polisi naye yafuna report anti nakati sijyaliko enkeera yaleeta ndala. Ekyokubiri bo baagala kukirizisa ensi nti Kyagulanyi si muntu nti is not a human being. Ekyo nekituukawo you can come spew any nonsense and then you go away with it kubanga bo bamanyi nti oli atukulembera ali imoto tagenda kufa
tagenda kufa jajja abo wali paka ate bubagagawadde nnyo ate era bebalina n'emmundu Musiro Kyagulanyi mujja ewali enjega akuwa ebirabyawo naye ate nga alina okusobola okumenya sure nti atuuka mu ddwaliro kati nze ffe bulindo nze simanyiyo ng'omuntu seriyo Jinja Road mbi mu mabira naye ate nze nali sirabangayo oluguudo olubi nga luli buli oba bamukola ki naye bayinza kubanga naye baba bamukola ki abantu bebulindo Museveni baba bamukola ki kubanga kikumalako ebyewumula ku ssente eziri eyo kyanyakira simanyani ku ssente eziri eyo era oli yangambye nti ekibatawanya ate mwabo benyini abasulayo mulimu ayinza n'oddukola ku ssente ze naali oluguudo lwewalala nakola ebulindo gyasula naye bati okukola gavumenti erakkiriza kukola nga muntu lots of billions of money ziri wali there's no road era nalabye waliwo omuvubuka era abeera eyo si muvubuka musajja mukulu muyimbi ayimbidde nebbanga musajja mukulu muyimbi ayimbidde ebbanga yawasa muwala we waffe eyo Jinja omuvubuka oyo muvubuka akyali muvubuka mu bwongo yansobedde yabuuzizza nti waliwo amalwaliro amekaawo tewali ddwaliro si mulina yokka mu Kampala mulimu amalwaliro ameka era nategedde kati olaba oyo nti kati baba nejjajja bebabajjajja amagezi tabalina kyebayita ddwaliro wayabuza how many hospitals era wenategereze taswadde kubanga ekliniki aziyita ki secondly twasooka ku Najim Health Center era twagala okwebaza aba Najim Health Center bebasooka okutuwa first aid batukolako era ne bamusobozesa okumuhandolinga paka bwe yatuuka Ensambya twalina decision either Lubaga oba Nsambya naye nga ku traffic yaliemu mu kibuga nga tulina kunoonya wa awayinza okuba navigated easily kakati nga okukkirira Ennaalya odde ku express ate ayingidde mu kibuga okudda Ensambya yali closer naye ebyo byonna byonna tetuyinza bigendamu binyonyola kubanga n'ababuuza tayinza kumanya nti kati awo tiimu yali erina okubanga ebala ebintu bingi where is traffic kuba tetwali mu ambulance twali mu motoka ya president yennyini yali mu evacuatinga kuba ne ambulance tezaali available at the time anywhere kugamba tulina a poor healthcare system nti n'oba olina obusobozi osobola okufa olw'okulemesebwa okutuuka ku bujjanjabi amangu minisita Mukama Katonda amukyumula ekyemirembe ekimu ku kyamuviiriddeko okufa his health system eri poor nti weyafunidde obuzibu n'okumutwala okufuna care wabadde nga tebasobola kufightinga for her life byetwogerako bikulu so bwombuuza story bwetyo bwe yatambula president n'afuna first naye tutuuka mu Naji Health Center nga amasasi ne teargas ne mu clinic omwo mwenyini bakuba mu teargas olwo poliisi ate yagala kuwamba ddwaliro nagendayo ku poliisi naye misinde gye gyazitayo eyo navayo na misinde sibayika vidi yako oba eryakalina naye eyo ebyali eri ate nga genza okugera ekisooka abasirikale bali tebalina kyebamanyi bali batidde nyonyonyonyo naye kati nga nina president alagidde tewawawo abaana ebakola ki bebakwata tulina okumanejinga situation y'abantu okuba nti tebakasuka mayinja kati ate abantu nebalowooza nti nkwatiddwa ejinja nerijatayozirika tijukira ejinja teribaako nani bwe likwata nabwe teritakwata kati ne teargas natandika ngagamba omuntu abantu bwebalabye abantu bwebalabye kati awo emisinde olinamu akadde kali kusajja ffe njagala otwalika wali Ensambya mu dakika bbiri abasirikale balina kikubalira Ensambya anti bali mu panic ekisooka baali tebamanyi bunene bwa kintu kyebakoze ekyokubiri in fact obukulembeze bwaffe obwa NUP abantu bandibadde bawebaza kubanga twandibadde tusobola okujja ne twogera ebyekiralo
naye twakuuma obuntu bulamu era ne tulaga obukulembeze wakati mu yenjega gwe fumitiriza nga singa omuntu yajja n'abagamba amawulire amalala Dombo yandituuse wano yandivuze n'atuuka wano kubanga ebyokwagala okutakyagula ebyokumeza ku bibiri kuba yebipulaninga mu Arua teyafa yapulaninga okutakyagula mu Arua waba mulamu gwewekakasa otya nga yapulaninga omutta nga tannamukosa naye kati nga yamukosa yamuwangula ne mukalulu bwaba nga yapulaninga yali aliko ebyo ekyokubiri abalemi okola ki abalemi okugjawo expenditure ya gavumenti paka leero teberangawo ku Kyagulanyi juzi wawulidde batikitoka batwala abayimbi batwala babloga batwala buli muntu amawulire agatunda kati ku mmeeza ya jjajja gali amawulire ga kika kimu ku Kyagulanyi Robert Sentamu kati naye akooye kakati batula ne bagamba naye expenditure eno tugikoze tukyabate ekizibu kyennyini tekivaawo naye Kyagulanyi yakirakula kubanga abadde visionary ebbanga lyonna yagamba nti balituuka okwagala okumugjawo nga multiplyinze Bakyagulanyi bangi ebyo byebimu ku bigambo ebitambanga mu mind nti baligenda okumugjawo yagamba mwezi gwali gwa April wakati w'ennaku za 17 na 25 2017 baligenda okwagala okujja ku Kyagulanyi nga Bakyagulanyi bawera 2018 kakati obukulembeze bw'okulowooza nti otta omukulembeze it is no longer the person but the idea era kyenjagala okugamba bannayuganda kubanga eri abagamba nti nali mukambwe nnyo mu programu enkeera gye twakola era ennyo n'abalowooza nti sometimes I do not reflect the diplomatic stance of a political environment that is willed with democracy, but we are not willed with democracy. We are willed with militarism. Kakati muba mwagala nkozesa ebigambo ki mumukulembeze batemulidde mutemuli oba bagezezaako okumutemula glaringly era lwaki abantu balowooza nti ffe betwogera bibibeera ebikyamu ennyo okusinga bali abajja ne balimba ensi nti yatalantuse n'agwa nti yabadde n'emundu ne zifuuka ice cream. That should be more criminal, that should be more immoral, that should be more insulting, that should be more abusive than what you come and want to make a yardstick of response. Ensonga lwaki bannansi bangi nnyo batuuse ku level eventing out eyogera ebigambo by'ombadde temuwulira nga nako nga bali bagamba mmwe abawamba ensi eno bwe bukyayi bwe musize mmwe bennyini. NUP obuvunaanyizibwa bwayo wadde kati bagala ogiredusinga okubeera prefect wa opposition nedda tulina omugugu ogw'okununula eggwanga Uganda n'okununuliramu abantu abatunda emyoyo gyabwe. Tulina abantu abali blackmailed okitegedde, tulina abantu ababuzaabuziddwa. Anita Amongo okufuuka deputy speaker kyasinga okakasa ababaka ba parliament nti yali wakubakolerera abazze mu parliament. Kyebeerabira okumanya nti ate ensi yali abaleese naye yabalaga nti babeereese ate yali wabakubaleezaayo abasinga yabawana okubakakasa nti bajja kubalangirira nga tebawangudde. Era bangi ku bo baali boogeza obuvumu ng'agamba ye talina kyeyeetaaga teyeetaaga bantu kubanga Anita Amongo ajja kumulangirira nga n'okuwangula takoze eki tawangudde. Era n'abalala abasajja abakulu yababuzaabuza bw'atyo mu ngeri y'okubawaayo ekyojja mu mbiro n'obuntuntu obutonotono nga kati olwaliro kwabakwatidde squeeze. Boyinza n'okuwa ekitiibwa gwe mulowooza nti bandibadde nga bansa nga bakitiibwa naye kati squeeze agibakwatira kubanga abajjukiza luli nakolera bwe nti tekyali mu mateeka tukijjeyo ate ye taswala mafia. Mafia bataswala gwakolaganye naye naawe gwakolagana naye akwambaza kiri ekyokuba nti gwoba olina okuswala ye abataswala ye abalina position of okuswaza. Kakati etteeka eryo liri ku ki bwetaavu bwa Uganda nabagamba muwano saagala nakimalirako budde nti ekizibu nze kyenina ku tteeka lumu ye muwa amagezi owa minisita ow'ebyamateeka mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Lumu ye muwabuzi w'amateeka eri minisita w'ebyamateeka mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Ekibiina kya Democratic Party kirina endagaano empandiike
in fact bebasoose mu byafaayo bya Uganda aba Democratic Party okuba n'obuwandiike okolagana ne jjajja abasinga ebiramboozi meeting ne babuduulira jjajja agende mabega ayogera ku General Moses Ali kwa abantu abasinga beebuuza lwaki akyali prime minister naye yabinegotiating nga bava mu nsiko. General Moses Ali yogera ku Agre Awori omugenzi yogera ku bonna Bagiribati Bukenya jangu abantu bonna tewabadde endagaano ebituwali endagaano sebugwawo tewali endagaano teri endagaano tewali endagaano endagaano gye balina yakuba Uganda kugimalawo abo bagiine yawe era kati basabuza bulungi mu direction eyo kuba tewali akuba munne ku mukono n'atwala n'atwala. Lwaki temukkiriza ne mumusika ne mumulako obubi bw'ekintu kyatembera Kayongo kati ahala kyo sisinkana ekintu ekigenda omala obudde ng'oli akirese mutima mubi kubanga yandisoose kwebuuza oba kuleeta yandisoose kwebuuza oba kuleeta okusinziira ku rules of procedure osooka kuleeta kati anti bwe ziba nga bwe ziri yandisoose kukyusa rules of procedure kuba nalyo teeka era n'omusango gwavunaana NUP buteebuuza akati yeebuuza kwani anti yeebuuze kino kintu anti naffe ffe bwe tumulonda naffe tuba tumwebuuzako tumaze tetwagala tumalire bannayuganda ku nsonga zitali mu Kayongo. Ensonga y'oyo omwami yakyojja mu mmiro anti kubanga palamenti yafa aba bantu bali ku mmere ya leero munange gwebalaba mutaayi n'otakkiriza bye nkugamba Kayongo nze kubuulira bato ate nze kinkyaya abantu mazima kugabagamba nga bwe gafaanana ate nze abo abantu bonna munange national level ogamba bimala budde ate anti because twafiirwa national level yadda ku Kyagulanyi na tiimu ye bwe batebalowooza kubatta balowooza kubasiba batalowooza kubasiba balowooza leeta amateeka mu palamenti batalowooza leeta amateeka mu palamenti balowooza kumenya amateeka kubatwala mu kooti maasho batalowooza kubya kooti maasho balowooza genda kusanga basibe bwe basibira obwerere babagambe nti babasibira nsonga era abasiba yoyo atalina buyinza ku gye basibiddwa. Tutegeraganye kakati ye programu kugulira ba TikToka kugulira abayimbi ye programu eriwo tewaliwo programu ndala yonna gwowulira waliwo argument mu parliament nti omwaka guno tuli bakuzimba zimulago 10 gwowulira bagamba nti omwaka guno tuli bakola kilometers 15 gwewawulirako nga parliament ya Uganda etudde negamba nti buli muntu anagendanga okuzaala agenda kuzaaliranga bwerere mu ddwaliro lyonna eryetagisa mu nsi era agenda kunoonyezebwa nga azaalidde mu ddwaliro. Wawulidde programu ey'ebyokusoma wamuwulidde kyeyogedde tibatwalire emmere mu food flask tamalina bbeeyi ya food flask olina akakokonyeko lugamba nti kino ekintu olukyaleeta kireeta mutima mubi biba babireeta buli kintu mwamukola ki munange abantu balina okuwulira nga bwekifaanana abantu batukyawa ate abamu bali mikwano gyaffe kale mukuwulira abantu batukyawa kayo gomanyi emikwano ze gyenafiirwa olwa Bobi Wine oyo emikwano gye twafiirwa olwa Bobi Wine oyo simanyi lwaki abantu batukyawa olw'okwogera amazima yawe yabeera ne Bobi Wine n'omusajja gwe nasanga ku golf course emotoka kati agiddukemu adduse bigere kati adduke mu motoka jamu zijamombola ku luggi alowooza obanga zigamba kuntwalako nina n'omusajja wange Kayongo nga bonna nsikana noba omusajja wange woyo mulabi katuwayemu message yagimpererezaka ate nayo yagiweza kusimya sukaali waiswanyamba mwemwayononeka abantu bonna babamanyi mujja kututtisa kati mujamwoyo muli mugugwewo omanyi abamu mbogerako lwansonga atandise okukugira anti bagamba nti oluusi kati nga lwomushana kati bwe nga bwomulaba kati nga gujasi olya statement gyeyakoze edi mutwe lwaki tebamukwata kati ye ngambega lwaki tebakwata edi mutwe mwakwatamu abasajja abakulu ne mubawo ekitiibwa olw'emyaka naye nga temuli fe abamulabako mu kibuga ng'atambula tali mu ssaati akutte emmundu n'ekiboko ku saidi emu ng'ali excited because of power nga RDC wepade ng'ava pade najja mu kibuga akakase kakati nze osinza mumalirako obudde tabangako mbega
just yali mupimi omaika kumete nabambega n'abapimi katoyo mupimi bapimi babo abalanga kyaliwo nenga mupimi akulengeza akayongo yafunye ebiri ngakuberi ayinamu ebiri katoyo mupimi ku street tubaita abapimi kati nomusana simbega mupimi era omulaba ageze mu byakupima apima ebi mutwe osasira byava mupimi oyo simbega oyo mupimi waliwo okukaka abasibe okukkiriza bye bataakola ekyo mwakitegedde nokyamu batabeera luzira ekisooka abasibe tuinteractinga nabo tuinteractinga ne bazadde baabwe abasibe bano ekisooka bali mu kooti mu buwambe engeri gye bavunaanibwamu emenya amateeka kuba tewali tteeka likiriza musibe kuweereza mu general court martial kati waliwo obuswavu nti osibye omwana w'omuntu emyaka ena ekigambo political prisoners kyabanga mu history byafaayo teri abantu bwe basibanga olw'ebyobufuzi abantu obasibye ngaobasibye lwakuwagira Kyagulanyi Robert Ssentamu era ne bana abagenda okwogera nabo bagamba nti akasajja kabasibisiza bwereere bwe babagamba nti ensonga za Bobi Wine zibasibizisa ki nti bwogenda fuuka minisita kyokka abuuza nti oli agenda fuuka minisita ye yafuuka presidential advisor nga talina wadde alikubbe oli abuuza oli abuuza oli alikubbe tomanyi twasoma nga nga talina wadde presidential advisor naye agamba ali mukomera nti gwe atalina pito nafuuka prime minister kakati eyo yeggwanga lyaffe era nagireeta ng'ensonga nakeera ku TV nagamba kati abaana b'abandi babasiba olina mbuzizo nabeera prime minister gwe yakoma mu P2 olutalo lwe tuliko si lwaffe era gwe alwana olutalo luno ng'olowooza olwanirira gwe you're making a big mistake. You are misguided about this struggle, and the struggle is about the future of our country. Nze byenko olwalero Mpale FM omukulu ogwali okuganyula mukwali ebigambo byenjogero olwalero biyinza obuta making a sense ku bantu ab'olwalero abatategeera byetwogerako n'ebigenda kuba very significant in the shaping of democracy, equality, justice of Ugandans in the future. Kayongo kakati Bobi Wine singa badde yerwanirira lwaki nga byakwerwanirira bibye lwaki badde mu lutabalo luno mujjako okugulu asula mu maka ga eka 10 alina beach ya eka 21 eri function mu kibuga mu metropolitan area anti nkubulira babadde bamogerako emyaka aga twakeranga mukezi ku makya ye n'asalawo nti bada webiri mazima wangu wetano mu Afrikana saizi yo mu musange busabala nga yasalawo diwa na meka ntegera agenda okwesima ku baka ba parliament ngembaga akikubira miliyoni abiri kakati omuntu oyo oba ogenda gwe kumuwa bugagga ki obusinga mu bantu muganzi waita wateeka okubawo okulanga n'okulakulabibwako nga teri atamwetaaga mu bulamu bwe ngera teri gwatamanyi mu baana ba Kabaka buli omu ng'akolagana naye naye olwokubanga olutalo luli beyond him okuyitibwa si kukwe ng'omuntu okuyitibwa sometimes Katonda akuwa akusitula osobole okulaba ebirala ebyabo batanasitula kati Kyagulanyi Katonda yamusitula byonna ebirungi n'abiraba 20 years down the road that guy has been flying kubanga wano nefomu y'entambula nayo yabbeeyi nga okuva myaka 2 nga bagenda nze kakubulire Kayongo leero kati olire bannayuganda pasipoti yange ejjudde naye yonna gyendaga bandisiivinga buli siivingi ku motoka ebeeriko webesikala edi baleta ya 222 entali emwezi tali 2 sinti tulina sente zetusigayo bannayuganda abali eri abalina esikale katwakyandibadde ali mu byokukyusa Uganda naye walina okubawo obwekanya mu nsi yonna enkulaakulana tekolebwa leero so olutalo lubeera olwawulira nti Kyagulanyi it is not about Bobi Wine, it is about the future of the country Uganda.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.